ffenna tetusobola kukola bizinensi. Katonda ndowooza bw'atyo bw'akikoze. Abamu balina kuba baweereza. Okitegeera? Abamu balina kuba baweereza. Abamu balina kuba baweereza, aba balina kwekozesa, aba balina bakozesa. Ensi bwe batyo bwe bagikoze. Ebalansinge. Kyekituyamba okutuuka mu hoteli nga toyeetukula. Walina obbaawayo za toyi shuwale. Senga ffenna tugenda tubeera ba business pen, ani anaagula? Okitegeera? Naye nakugamba nti newaakubadde ffenna tetusobola beera ba business people, ffenna tusobola okubeera ba investor. Ako tokeerabiranga. Kati ekisooka, omuntu ono afuna akakadde akamu teyandyekotoggedde naddala ng'atandika. Ayina okusooka okubeera nga bizinensi ey'ebyenfuna bye agitambuza ng'omumanyi. Expenditure ye yonna eno bw'eti eno gy'olaba eno, eyo erina kubanga egwa mu 70%. Kasita olaba expenditure ng'esusse 70%, manya ogenze wa Manerenda. Tuli mu kuva mu rat race, olwo tutoloka. Olwo bannange tutoloka. Newton Butera ba House of Wealth. Tutandise okutoloka. Kwata sente z'ofuna ng'omusaala ye ka take home ko. Be kale kanzije. Soko obeereko ne mami kansooke maliriza osomesa. Kyawa kale sooka obuuze ku bantu bagambe babayi anti basiibuleko. Sooka osiibule ku bantu bagambe babayi. Bagambe babayi. Olabye sente? Alabye sente za Monopoly. Kale kankutwale mami kakukime. Love jangu omunyambeko. Sente kwatayo kya. Kale genda ne mami tofaayo. So mbadde nja kugamba olwo tutandise otoloka. Tutandika tutya okutoloka? Tuddira ne tusalawo ne tugamba expenditure yaffe egenda kutambulira mu 70%. 70% kwe tujja okunoonyaawo okusula, ekyokulya, ekyokutambula. Buli kimu kitambulire mu 70%. Tuddire 20% egende esasuleko ku mabanja. 20% debts. 20% debts. Tuddire 10% ebeere saving. Bwe batyo bwe batandika nti sente zikake okuzisavingako 10%. Sente zikake okufuba okulaba nti bw'oba olina abantu abakubanja, abantu bonna abakubanja balina kutambulira mu 20% ng'obasasula. Naye expenditure y'efuluma ebeere mu 70%.